Our city is drowning in a waste crisis. Floods, pollution, disease. The consequences are real. But there is a chance to turn the tide. The Uganda Environment Forum 2025, a powerful platform for change. Key stakeholders, urgent solutions, real impact. Be part of the solution. Partner with the Uganda Environment Forum 2025. For details, contact +256 200 330 222. One by one makes a bando. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up, a new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. AfroMobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, AfroMobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your AfroMobile today. AfroMobile, authentic African stories. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Abeka baratuzi. Awarunji. Nafe tujja. Oh. Bami kwangu. Ana inakuchenja ono. Anko, osobola okozesa essimu yo. Tulina mombo. Va ku mwana gwe change. Nayanziza nnyo. Nange kwetera. Yes. Zo ziri mmeka? Ziri 3 kitundu. 3 kitundu. Yes. Naye baba. Sente nga zinzigweddeko. Naye anko, osobola zifuna okuva ku ssimu yo. Batu kimwe bimu. Mwebalo tegeka. Nze no bola bankoye. Va ku macha ndi mu shopping. Juma jangu yambe ku munno muti kule ebintu. Muri mutya. Anko, lero kyabonaabona. Kale osobola ziteeka ku ssimu yo. Ne weekolera ssente. Bye. Nonsulidde omutima. Ondaze okwagala. Naye thanks for baraba. Bit, empombo bazikyaliwo awo. Jajja mwongereko. Oyagala nnyo olwombo lw'ekinyeebwa. Tewetaaga kutambula. Gwe ne bw'otuula. Tubeere mu nzikiza. Senga n'atuma olina okugumiikiriza.
yesterday. Be better. I got a call from someone and he said he was from UCC and he said he was going to block my number because they were updating. And I remember typing in some things, and the next thing I know, I received a message saying that I had sent all the money I had to that number. So don't be like me. Digital fraud is very real, and many people, it is very common these days. So please be vigilant. Do not share your PIN to anyone. Bella said, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Eno ye Salam TV. Tukwaniriza nnyo mukwano gwaffe omulabi waffe akadde bwe kati oba otudde ng'otulindiridde nanti tulwana kimu kutereeza bye tulya. Amanya gange nze Mustafa Muyingo, kkiriza nkulamuseeko nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abafunye okusoomoozebwa okw'enjawulo tunakuwalira wamu nammwe nga tusaba Allah abagumye. Banji bye muyiseemu olwaleero birabika bikanga ne Allah subhanahu wa ta'ala gye tulina okuba nga tuzza okusuubira kwaffe eri okuba nga tukyusiza embeera. N'abo abafunye obuwanguzi essanyu ery'enjawulo tusanyuka nti Katonda bwato bwakola tulina kuba nga tusanyuka ngera tumwebaza. Wateredde dda nange enzuuno nziguse nga mbeera n'omukugu Musa Mubiru okuva mu Uganda Halal Bureau atwetikidde entanda ya biki byetu oba lwaki tulina kulya biri halal certified byokka ate nga biri halal certified tuba kabonera ako gwekola ku screen yo kekakasa nti this is halal certified. Kamuwe akaganya abalamuseeko mumulabe akanyiriro kaliko akawungezi kaliro bulingo bwakachajali kunyira janyira. Sewo Musa ensi ekulindiridde ekulabeko tunokulira ku ddoboozi lyo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdal salawatillahi wassalamihi wa barakatuh alayhi amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Mubiru Musa kwa mukitongole kya Uganda Halal Bureau era nga nja kukiddingananga nti ndi mukugu mu food science and food technology oba okumanya okutegeera ebyokulya ebyenjawulo bikolebwa bitya, biswa mitendera ki na lwaki biswa mitendera egyo, n'okumanya okwokubiri okumanya okwekebejja okusunsula n'okwekenneenya halali mu byokulya n'ebyokunywa okukakasa nti nno tetuliisibwa ebyo Allah waffe byatugaana. Okay. Ako toberaliikirira nkaddamu kwongera okugumya atulaba nti byonna byogenda okwogera wabikugukamu. Njagala tutandikire ku nsonga eyinza okuba nga atulaba eyo emutawaanya. Lwaki tulina kulya biri halal certified? Lwaki mutulwanako tubeere nga wekuba kulya tulina kulya biri halal certified? Kakati ekisooka nti nga bwe tukkiriza nti nno tetwalireeta mu nsi eno gye tulimu, Allah yatuleetamu, yatuwa amateeka ag'okuwangalirako. Amateeka ago gannyonnyola mu Quran n'omubaka gatunnyonnyola mu hadith sallallahu alaihi wasallam, hadith ez'enjawulo. Agamu ku mateeka tuzinga tugejjukanyako ng'etteeka lya Allah erigamba ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Etteeka lyajja nga ligatta buli ayitibwa omuntu nga Allah akubiriza nti nno Allah yakimanyi nti musimu gabeeramu abasiraamu n'abatali, era yakimanyi mugenda beeramu ab'enzikiriza ez'enjawulo. Era mu Qur'ani waliwo enkoowero ez'enjawulo nga zitumanyi nti no Allah akoowola abakkiriza naddala mu kusiiba. Era amateeka atujjukiza nnyo nti okusiiba si kwa buli omu. Allah alina omuteeko gwe yalagira ogulina okusiiba, naye mu halaali Allah yayita abantu bonna n'agamba nti abange mu abantu
wamba mulya ebintu ebiri mu nsi mulondebwemu ebirina obukwakulizo obwo bubiri ebiri halali ate nga biri tayibu. Allah yasooka halali nazzako tayibu, tekyajja mu nsobi nti ekyokulya kinasooka kuba halali, oluvannyuma lw'okuba halali ne tutunuulira oba kiri tayibu oba onfuna. Abasinga batandika akakukulizo kakubiri akatayibu. Tayibu kye kimu Luganda? Tayibu mu bufunze kyekintu ekirungi. Fa food science tukiyita food safety. Ekintu nga tekigenda kukosa bulamu bwa muntu, nzo kiyita wholesomeness ey'ekyokulya. Kati ekyokulya oluvannyuma lw'okuba nti kiri halali, then kirina okuba nga kiri tayibu oba nga kirungi. Ekyokulabirako nti bw'oba ne juice w'ewaka nga wamukoze n'omutereka ng'omukoze mu bintu ebiri halali, mukoze miyembe, emicungwa n'ebisigadde nga biri halali, ne bukyenkeera nga yafudde aba takyali tayibu, naye asigala ali halali. Kati olw'okuba nti akoliza akamu kavuddeko, tukitwala nti kati takyali halali, nti aba halali mu mbeera esooka nti nno yagiddwa mu bintu ebiri halali. N'ekyo engeri gyekiri nti nno ebyokulya birina oba n'obukwakulizo bubiri nga biri halali ate nga biri tayibu, kitegeeza juice yaba takyakwalifayinga kunywebwa. Obukwakulizo butambulira wamu. Bulina kutambulira wamu. Era naffe ye basis ya halal certification nti oba twekenneenya ebyokulya oba ebyokunywa zezo ensonga enkulu ze tutunuulira. Nti oluvannyuma lw'okwetunuulira nti ebirungo byonna bibadde halali, then ne tutunuulira ensonga ez'okubiri, ebirungo bino biri tayibu, ebirungo bino tebireete bulabe ku bulamu bwa muntu agenda okubirya, kubanga era tekikola makulu nga okulya ekintu nga for example kyayonoonese n'olya omugaati guli expired, nti omugaati gubadde halali, ebirungo biri halali naye ate gwayonoonese, gugenda kuleeta food poisoning n'ebisigadde byonna guba teguli tayibu. Kati ebyo byonna Allah n'abitugaana. Tubadde ku nsonga egamba lwaki tulina kulya biri halal certified. Bwe tumala okutegeera nti no Allah yakitulagira, wone aya endala zagamba abakkiriza ne Allah wagamba abaka ne tetwagala kugenda yeeyo, nja tugende mu hadith gyetuyinza okugamba tuyinza kwogera ku halali n'otayogera ku hadith eno yesinga ndowooza okunnyonnyola halali mu kumanya kwange okutono. Hadith ya Nu'man ibn Bashir ng'agamba nti nno yawira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti inna alhalala bayin wa inna alharama bayin wa bainahuma umuru mushtabihat la ya'lamuhunna kathiru min an-nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram. Yatusooke twogere ku kitundu ekyo ekya hadith eyo nga bwetuleetinga food science nga bwetuleetinga obusiraamu nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuteekulira hadith eno ekola mu nsonga nyingi naye mu nsonga y'ebyokulya bwe tuli mu kugisunsula nti ebyokulya byonna byojja okusanga katale birimu emiteeko esatu. Waliwo halal bayin, halali nga mweyolefu. Ojja kugenda mu katale osange emiyembe, emicungwa, amatooke ng'okasa bulungi halal bayin, halali omweyolefu. Teyayinza kubuuza amatooke gano gali halali, emicungwa gino giri halali, teyayinza kibuuza ekyo. Omuteeko gwokubiri ye haram bayin, haramu nga mweyolefu. Teyinza kukubira obusobozi bwa halal bayin. Ne tudda ku haram bayin. Haram omweyolefu. Nti teyinza buuza kibuuzo nti embizi eri halali, fena tukikakasa nti embizi eri haram. Teyinza buuza nti omwenge guli halali, fena tukikakasa nti omwenge haram. Gulabikirawo. Kati obuzibu obuva gwe muteeko ogwokusatu. Omuteeko Nabbi gwe yagamba ogwa mushtabihati. Nagwogerako ekigambo ekinene nti la ya'lamuhunna kathiru minan nas, nti abantu abasinga obungi tebalina busobozi kukwawulira kutegeera kiri halali wa kiri haramu. Oba nfuna bulungi. Era nga awo Uganda Halal Bureau weyingirirawo nti engeri gyekiri nti nno Nabbi teyagamba nti bonna abantu tebasobola kutegeera biri halal bali haramu. Awo ensonga nibadde esigala mu mikono gya Mungu. Naye engeri gyagamba nti nno abasinga obungi mu bantu
kitegeeza wabaayo ekitundu ekitono mu bantu ekirina obumanyirivu n'okumanya mu nsonga ezo era bayinza okuvaayo ne bakuteekulira ne bakugamba nti okusinziira ku kino ne kino ne kino ekyokulya kino kiri halal okusinziira ku kino ne kino ne kino ekyokulya ekyo yemwe bentudde nabo aba Uganda Halal Bureau. Mashallah. Kati mu kitabihaati twongera okumutegeera yaliwa nti tuzze tusoma ne tugamba nti bwabakola ebyokulya ebyenjawulo kagabe mata ngola nti mata plain bagayisa mitendere egy'enjawulo. Emitendere egyo n'ekyo ky'enjawulo mutegeere nti nno osanga factory nga erina machines ezimu ze zikola amata zikola juice nga zikola ebintu bingi oba nfuna nga machines ezimu nga zikola ebintu bingi so kati goyinza olowooza nti nno onywedde mata kumbe amata ago machines ezimu zakoseddwa okukola ebyokulya oba ebyokunywa ebiri haram oba nfuna so kati ebyo byonna bitunuulirwa kati nekibanga omuteeko gwa mu kitabihaati byebyokulya byonna ku ssaawa zino ng'ebyokulya oba ebyokunywa nga bigattiddwako omutindo lwa nsonga tosobola kukakasa oba biri halal oba biri haram okujjako ng'omaze okuteekayo effort ey'enjawulo ng'omaze okunoonyereza ne weebuuza batadde ingredients ki olaba n'amata essaawa zino bateekako list of ingredients ku mata nagamba gana amata twataddemu flavors ekyokulya byeko nga amata agali flavored bateekamu flavors bateekamu sukaali bateekamu sweeteners bateekamu preservatives byonna byonna babiteekamu nga kitegeeza nti ekimu ku ebyo singa kibeera haram amata gonna gabagenda afuuka haram kati engeri gyekiri nti nno abantu abasinga tebalina bumanyirivu bwekenneenya bintu ebyo kutegeera oba kiri halal oba kiri haram kifundikira nga obuvunaanyizibwa busigadde eri Uganda Halal Bureau okukola omulimu ogwo kuba Uganda Halal Bureau teri mu bantu bangi kati neekola omulimu ogwo ku lw'abasiraamu abasigadde okukakasa nti nno yo ekuyambako okutegeera ebyokulya ebiri halal oba ebyokulya ebiri haram. Kati ekibuuzo omuntu kyayinza okwebuuza nti singa sisanga kawuni ka Uganda Halal Bureau ku kyakulya oba si Uganda Halal Bureau kakubanga tulina ebyokulya bingi katali ka Uganda essaawa zino nga biva Kenya biva mu nsi za wabweru wabula buli nsi eyina ekitongole nga Uganda Halal Bureau ekikola omulimu ogwo ku lw'abasiraamu era naffe tukwatagana n'ebitongole ebyo mu kutegeera oba ebyokulya ebiri halal biri haram so kati gwolina kunoonya bwe ba Kenya kuba ndowooza okusinziza kunoonyereza kwange emu ku byokulya ebisinga mu katale ke Uganda biva Kenya ng'oggyeko ebya Uganda so kati olina kunoonya akabonero aka Kenya Bureau of High Certification nako keetoolovu ng'aka Uganda n'ensi endala zirina obubonero obwo so kati singa omuntu agenda maaso nga teyeefiirayo nga ebyokulya alya nga bw'ayagadde nabbi yatuwa kyekinaddako tukyali mubufu bwa hadithi tukyali mu hadith sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti nno faman ittaqa shubuhat faqad istabra lidinihi wa irdihi nti omuntu eyeewala ebintu ebibuzaabuza oba ebintu ebitasobola kutegeereka mangu obwa halali bwabyo n'obwa haramu bwabyo aba akuuma ddiini ye nakitiibwa kye lwaki nti ojja kgenda ogula product nga totegedde olw'okuba olabyeko beef olw'okuba olabyeko bacon kumbe tomanyi nti bacon omanyi embizi erina amanya mangi osobola ogula product nga kuliko lard kitegeeza pork fat oba amasavu ga mbizi ogula product nga kuliko bacon lard LARD oba bacon n'amanya amangi bacon yes bacon part nga bw'ogamba nti nno ku nte osobola okugamba nti kano kabiriizi kati bacon part kuki ku mbizi kati ogule product ng'eriko bacon gwe tokebedde ofundike ngo bagenda okugamba nga haji omulamba sapa n'abiwakawo bonna mwalidde ka bacon ofuze nga mwalidde embizi sapa kati kinabbi kyagamba nti no kuuma ekitiibwa kyo n'eddiini yo ng'obyewaze kubanga bw'okisanga nga tosodde kutegeera bacon kyeki kino n'okireka oba okuuma eddiini yo n'ekitiibwa kyo statement eddako mu hadith nabbi n'atugamba sallama nti nno waman waqaa fi shubuhat waqaa fi lharam nti omuntu singa asigala akozesa ebyokulya ebyo oba ebyokunywa ebyo
ebibuzaabuza nga tasobola kukakasa biri halali oba biri haram afundikira agudde mu haram n'atunyumiza ekyokulabirako wansi ng'ekyomulunzi alunda ensolo naye ng'azirundira ku lusalosalo ffenna tumanyi daafu abakulyako mu kyalo nti oba olunda ofuba olaba ng'ensolo zino tezirunda na lusalosalo kubanga oyinza oba ng'okyatayiza eno zino ne ziyitamu ne zigenda ewa neiba ne zisooka zirya kasooli olw'emiggo oba ojja kufuna kati nabbi kyagezaako okutuggyayo ekifaananyi sallama nti nno omuntu alundira ku lusalosalo ye muntu nga n'ekimuzaabuzizza alya aba ali ku nsalosalo eza Allah eza halali n'ensalosalo eza saidi eno ez'okulya haramu so afundikira at least ensolo zino zimutoloseeko ne ziryako eno haramu amakulu afundikira alina ebyokulya byalidde ebirimu embizi oba alina ebyokulya byanywedde ebirimu omwenge ate nga mutusomesa nti alya haramu nedduwa zitezanukulu ate gonsinga obuwalimu nina omukugu Musa Mubiru okuva mu Uganda Halal Biro atandise okumpayiriza ng'ate hadithi yennyini yazisoma. Tuli ku kibuuzo lwaki tulina okulya ebiri halal certified byokka eddakiika ziizo 35 ezakayita ku ssaawa 3. Olina kyoyongerawo ku nsonga eyo? Kinjala okusembera ku nsonga eyo nti ensonga gy'okoonyeeko nti okulya haram waliwo hadith tetujja gigenda mu lubugazi bwayo wabula mu bufunze nga Nabbi sallama yali anyumya omusajja nga aliko obubone bw'olugendo nga gubaasidde yenna nawanika emikono eri omulezi we Allah n'agamba ya rabbi ya rabbi amakulu ng'asaba dduwa weeteeke mu kifaananyi ekyo nti olina ebikutuulidde oba fiizi oba renti ensonga zonna ezikutuulidde n'owanika emikono gyo eri Allah. N'ekirala nti Nabbi sallallahu ogamba nti no ng'aliko obubone bw'olugendo ezimu ku nsonga ezaanukuza edduwa y'omuntu kubanga ali mu lugendo oba omufuna ki kati neyo yali nsonga nkulu ey'okwanukulwa kw'edduwa ye naye n'amwogerako ebigambo bino wammanga nti ng'ebyokulya bye bya haramu yakozebwa ku haramu ebyokunywa bye haramu ebyokwambala bye haramu n'afundika ne statement oba n'ekibuuzo ekiteetaaga ansa nti omuntu bw'atyo asuubirwa atya okwanukula edduwa ze kulya haramu so mu bufunze okulya halal teeka lya mulezi waffe Allah. Ekyokubiri nti bw'olya halali oba ebintu ebikakasiddwa halal certified kitegeeza ebintu ebikakasiddwa nti biri halal kitegeeza biba bisaze ne biva mu muteeko gwa mushtabihat ne bisaana ne bidda eno ku muteeko ogwa halal bayin oba onfunye kikuyambako okukuuma eddiini yo n'ekitiibwa kyo kikuyambako okugondera omulezi wa Allah era buli lw'olya halali nga weegendeza okulya halali okifunamu empeera. N'ensonga esembeyo okubanga Allah edduwa zaffe azanukula so tukweyanza ffe tugenda kukola gulimu gwa kukwebaza ate gwe kutawa fiizi sawa Katonda akutukuumire akutwongerera akadde obeere ng'osobola okujja otutaase ebiyinza okuba nga bituleetera obuzibu. Ensonga endala gye njagala mukulu Musa otutangaaze twawula tutya ebiri products eziri halal certified n'ezitali halal certified? Kakati ekisooka halal certified nga bwe tugambe kitegeeza ekintu ekikakasiddwa nti kiri halali newankubadde nti abasiraamu abamu baatwala halal certification bagiteeka ku bantu nti Sheikh Mustafa wanagulawo restaurant ng'akimanyi Sheikh bajja kukitwala nti nno buli kitundibwamu kiri halal kati gw'osomyenko kubanga nina munywanyi wange era atulaba nnyo bamuyita Mahmud akola ku Absa Kawempe branch naye era naye nkakasa waba atandiseewo branch ya restaurant sajja wa halali nnyo empale ziri waggulu kati oyagala kugamba nti kati oyagala kuyisaawo ensonga eri bweti nti halali ono nga bw'otaakira bukeezi n'osaala nga bw'oyagala ne halali musomo mugazi ogw'okutegeera n'ekirala nti engeri ekinti no bw'ogera mu biyungu ebirongooseemu ojja kusanga ebirungo bye bakozesa ng'ebisinga bigattiddwako omutindo kati bw'obanga gw'osobola okukakasa nti buli kirungo ekikozesebwa mu restaurant eyo ng'okakasizza
not assuming si kutebereza oba n'okakasa nti kiri halali okujja fumbira abantu ebiri halali naye oba ogula buguzi nekikufaananya ng'ekiri halali oba ojja fundikira abantu balisiza haramu kiki mbadde ngezaako okujjayo nti twawula tutya ebiri halali ekisooka abantu abasinga bakonfusinga nti omuntu wa musiraamu yakutegedde ekintu kiri halali kisobola okuba nga kituufu wabula asobola nga naye tategedde n'akulisa haramu naye n'ambulya nga tategedde ffe baba n'olukusa olusala enkoko n'ebisolo byonna kati kina maaso ekyo kimu ekyokubiri abantu balowooza nti bw'osanga product nga kuliko ekigambo halali either nga kiri mu luzungu oba mu lwarabu halali ey'olwarabu halali aba shuwa halali abalowooza nti shuwa halali si kituufu ekigambo halali halali eri wakati mu kayogera habireyo omuntu wagisanga product alowooza kiri halali si kituufu omuntu asooka okukozesa halali eyo naffe ntitamuvunaana ekyokulabirako asobola okukola halali poko joint tetusobola muvunaana kituufu naye tetusobola muvunaana lwaki ekigambo halali tekirina bwannannyini ffe ekigambo oba ekiyinza okukozesebwa kyetulinako bwannannyini ke kabonero ako kemulaba aka Uganda Halal Bureau era abakalina abayina amateeka agamukugira okukakozesa obubi era abayina engeri gyalina okukakozesaamu nti halali mugazi naye nsoma ku mateeka agamu aga halali nga gagamba nti ekyokulya niwe kibanga ebyomunda biri halali naye nga packaging material eyina embeera yonna gyeyinza okuvoolamu obusiraamu ekyokulya ekyo tekikirizibwa kuweebwa kabonero ka halali oba onfuna so kati okulaba ekigambo halal tekitegeeza nti product ekakasiddwa nti eri halali nfundikira ngamba nti engeri yokka gye tuyinza okutegera product eri halal certified kwe kuba nti no product eyo eriko akabonero aka Uganda Halal Bureau oba akabonero nga bwe nagambye akensi product eyo mwebeeva kwa product nga bwe nabagambye ezive Kenya ezive Malaysia ezive Turkey onoonya akabonero k'ensi eyo tukiwa obudde ogenda ku internet nobuuza kitongole kya halal ekyensi eno ne bakuleetera akabonero kakyo kati gwoka oba onoonya ku product eyo nga kibakitegeeza nti n'abali ebweru wa Uganda nabo banoonya kano ye connection gye mwene eyo yes sir tukweyanza mukulu Musa producer wange azijukiza obudda nga ssebo tezinabeera ssaawa 3 ssaawa 2 zero zennyini nga bw'ozimanyidde ddala nti ziri 2 dakiika namwemu kkiriza mukulu Musa mubuuze ekibuuzo nga ayamba ku ggwe bwe tumala okutegeera halali tumwawula tutya atulaba omusiraamu kuba wagambye nti halali talina kubeera w'abasiraamu bokka obuvunaanyizibwa bwaffe nga bannayuganda abaagala okulya ebiri halali ate nga biri tayibu nga wagambye nti tayibu kyekirungi obuvunaanyizibwa bwaffe buli ki okuba nga tutuukiriza eyo waggulu byayogedde obuvunaanyizibwa bwaffe obukulu ffe abasiraamu na bonna abalya halali nga bwetugambye nti halali Allah teyamulagira abasiraamu bokka yamulagira buli muntu obuvunaanyizibwa bwaffe obukulu ekisooka kusooka kumanya rights zaffe right yaffe esooka ye right okuba nti no tulina eddembe okusaba halali olina eddembe okugera mu restaurant n'obagamba muli halal certified ng'okirabye bulungi nnyo nti restaurant ya Haji Mubiru Musa nze kennyini n'ombuuza muli halal certified kyekiraga gwagenda okulya tonaba kutuula n'obuuza muli halal certified nti ye ebintu byaffe biri halali tebakubuuzaabuuza omuntu ogamba nti ebintu biri halali twagala halal certified ebikakasiddwa nti biri halali kyekitegeeza ebikakasiddwa nti biri halali bagamba nti ye certificate eriwa era n'aba restaurant mubawa certificate baba ne certificate era tubakubiriza betwawa akabonero okugitimba nti bwagibuuza basobola gimulaga wali so eddembe lyaffe erisooka oyina eddembe ogaana okugula ekyokulya oba okugula ekyokulya olwokuba kiriko akabonero n'olekawo ekitalina akabonero aka Uganda Halal Bureau lwaki otaasa ddiini yo nakitiibwa kyo kinaawulikika kitya okukitegeera ng'omaze okulya ekyo product okumala emyaka 5 nti product eyo erimu embizi ng'ensonga ya sausage weyakyankalanya abasiraamu abasinga obungi nti baali bazira nnyo bagenda okutegeera nti ebbanga lyonna babadde balya ebintu ebitakkirizibwa so ddembe lyabwe ekyokubiri okufumiitirizaamuko
nti kilo ya sausage ekyokulabirako kilo ya sausage ffe gye twa certifying eri ku mitwalo 2.5 kilo sausage endala ojja gisanga gumu 4 gumu kitundu kilo halali wa bei nedda just nakinja okulaga kilo enyama ya gumu 8 oba onfuna kati omuntu akola kilo ya sausage najiguza omutwalo gumu 13 nga kilo enyama ya gumu 8 aba yakozesa nyama ki abalimba okitegeera nti okwaganya ebyalayisi tekutuliisa haramu tufuba okulaba nti twegendereza nadda products ezirimu enyama nyama nkoko oba onfuna wala wenja okonako nti omuntu agenda okugula enkoko n'atuula wali nadda nga mu butale bagitwala okugisa ne bamuleetera nga amaze ogikongola basinga tukola oyina bukakafu ki nti gibagenze eyo agisaza badde musiraamu era oyina bukakafu ki nti gibakuleetedde eyo giwalonze kubanga abasuubuzi agenda mu faamu y'omuntu Haji Musa n'agulamu enkoko 5 bw'aba zitambuza n'afiiramu enkoko 7 enkoko ezo Haji Musa ono ng'atambuza enkoko ezo nedda gwoziguze ku faamu ya Haji Musa omusuubuzi otwala mu katale kaleero ekyokulabirako otunde mu kuzitambuza ojuka baziteeka mu motoka n'afiirwako enkoko 7 ebaloosi 7 niyo ziba 7 ebiseera ebisinga enkoko bageyo zigula ziba za size emu okitegeera nti waba guze enkoko za wikisi 6 zo za wikisi 6 zonna ne weight eno ye Salam TV. Ekiseera kyali kyankuba era enkuba eno yajja n'ensiri empitirivu buli kiro Maliki yaziwuliranga nga zeetawulira ebweru w'eddirisa lye olwo nno nga zinoonya gwe zinaaluma olunaku lumu ku makya kannyina akayitibwa Zoya kaazuukuka nga kookya nnyo olw'omusujja mu kweraliikirira okungi maama waabwe yakaddusa mu kalwaliro akokumpi eyo dokita gye yakikakasiza nti gwali musujja gwa nsiri Zoya yafuna obujjanjabi kyokka omusawo n'abalabula nti omusujja gw'ensiri tegujja kukoma kubalumba okuleka nga famire ekozeewo ekyenjawulo yannyonnyola nti waliwo enkola ennyangu ezisobola okukomya omusujja gw'ensiri okuggyawo amazzi agalegamye kiremesa ensiri okubiika amagi n'okuzaala okwekebeza n'okujjanjaba omusujja gwonna mu bbanga eritasukka ssaawa 24 n'okugoberera ebiragiro by'omusawo kiyamba omwana obutatuuka mu mbeera mbi okwebaka mu katimba k'ensiri akanyikiddwa mu ddagala buli kiro kiyamba okugoba ensiri kyokka leero ne Mr. Vaxa eddagala erigema omusujja gw'ensiri abaana abali wansi w'emyaka 5 bafuna obukuumi obw'enjawulo eri omusujja gw'ensiri n'okutangira okufiirwa obulamu omusujja gw'ensiri guziizika tandikirawo olwaleero okumanya ebisingawo kubira minisitule ebyobulamu ku ssimu eya nooti 8 nooti 10 nooti 6 obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Final. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Abeka bala tuzi. Awarungi. Naffe tujja. Bamikwano, ani alina ku change ono? Anko, osobola okukozesa essimu yo. Tulina momo. Va ku mwana gwe change. Neyanziza nnyo. Nange kwete. Yes. Zo ziri mmeka? Gire 3 kitundu. 3 kitundu. Yes. Naye baba. Sente nga zinzigweddeko. Naye anko, osobola zifuna okuva ku ssimu yo. Batuggyemu ebimu. Mwebalo tegeka nze nobola bankooye kuva ku makya ndi mu shopping. Juma jangu yambe ku munno muti kula ebintu muli mutya. Anko, leero okyabonaabona kale osobola ziteeka ku ssimu yo ne weekolera ssente.
Onsuulidde omutima. Ondaze okwagala. Naye thanks for baraba. Bit empombo bazikyaliwo awo. Jajja mwongereko. Oyagala nnyo olwombo lw'ekinyeebwa. Tewetaaga kutambula. Gwe ne bw'otuula. Tubeere mu nzikiza. Senga n'atuma olina okugumiikiriza. ...2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power. We get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Better steady, be better. Sometimes I've been affected by those who send me money, by those who tell me send money on this number. If you don't send, we are going to switch you off. Recently, there is a man who keeps calling me from West Nile. He keeps sending money on my number, and thereafter he says, you send back my money. Yet when you are sending money, the name of the person you are sending it to, this guy, I hope he's watching. This is like the 4th time. I have sent my money on your number by accident. Please, can you send it back? He said, is this security? So you need to be very careful, follow the process, and then master them. Let them not be in a hurry, and then be extra careful. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So that's what we're doing. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank and NBS TV. Eno ye Salam TV. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, Ya Habib Allah, Allah. Now, Bismillah, walhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما تندق الله سبحانه وتعالى ويا الله سبحانه وتعالى يتسمي بسلام من الدين ناتميرون بك محمد صلى الله عليه وسلم. Tumuwajagira Allah subhanahu wa ta'ala asebi yengera kusasira n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Oyo Allah gwe yatutumira najja gye tuli n'obulungamu obw'obusiraamu. Bali baffe abalungi aba Salam TV, nyongera obbalamusaako n'ekiramuso ekiva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Budde buno Allah subhanahu wa ta'ala bw'atuwadde kwebaza okuba nti weekumidde ku mukutu gaggadde ogwa Salam TV, nga wano wogenda okubeera nti oyiga ojjukizibwa ensonga ezikugasa ggwe n'abeewo okusinza Allah subhanahu wa ta'ala, n'okwongera okubeera nti otegeera omutonzi wo Allahu jalla waala. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala batugoberera
ku nsonga zonna ezitwetoolodde tuzitambuliramu kuva ku makya lw'obukeeseza Allah ng'akwadde obulamu n'okutunulira edduniya nga bwetambula buli omu anoonya riziki buli omu Allah abali mu bigezo Allah abamu babukeesa nga bali mu malwaliro n'ensonga endala nnyingi nnyo buli kyonna ekitwetoolodde kiddayo eri rabbul alamin oyo Allah subhanahu wa ta'ala nannyini byonna nannyini nsi omutonzi waffe ffe nga abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we sallallahu alayhi wa sallama naqulu fi tawhidi llahi subhanahu wa ta'ala tugamba kukwawula Allah subhanahu wa ta'ala kumutongoza kwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakola kukumusinza kukutongoza Allah subhanahu wa ta'ala kumwawula ku bwomu bwe mu'taqidina bitawfiqi llah nga tukakasa nga twesigamidde Allah kukulungamizibwa kwe Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha wahidun Allah subhanahu wa ta'ala ali omu la sharika lahu talinayo kintu kyonna kimwenkana mu bintu byonna ebisigadde kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi ffe abasigadde tuli bitonde okuggyako ebigambo bye ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kalamullah al-Qur'an al-Karim tuwawula Allah subhanahu wa ta'ala nga tumukakasa nti teriyo kimwenkana mu bintu byonna wala shay'a mithluhu teriyo kimufaanana mu bintu byonna woba otunuulidde edduniya n'ogiva emashariki n'ogidda emagharib Allah subhanahu wa ta'ala muzimu ku ayati eziri mu surati shura yagamba Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir talinayo kintu kyonna kimufaanana wa huwa as-sami'u al-basir era Allah subhanahu wa ta'ala he is the all hearing yoyo Allah awulira era alaba basirun bil ibad Allah subhanahu wa ta'ala alaba baddu be bye bakola bye bayitamu okuwanjaga kuba muwanjagira mutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala wala yu'jizuhu shay'a teriyo kintu kyonna kisobola kubeera nti kimulemesa otunulya ebigenda maaso mu duniya Allah subhanahu wa ta'ala omuddu nga amugguliddewo wamu kubeera nti tuyita mu bintu bingi olunaku okuva ku makya paka w'oluzibi oddeyo abeewo bakukiriseeyo oyita mu bintu ebiyitirivu oyita Allah subhanahu wa ta'ala akusinkanya n'abantu abalwanira wamu naawe nga bakwagaliza okubeera nti owangula mu nsonga eyo eyakukeezezza okuva ewakaawo n'ogenda mu kibuga obeeko kyofuna onoonye riziki obeeko kyotwalira abeewo Allah subhanahu wa ta'ala akusisinkanya abantu Allah bayisizaamu riziki okubeera nti ekutuukako Allah subhanahu wa ta'ala nakusisinkanya abantu ng'abantu abo kigezo gy'oli kisinga okubeera ekyenjawulo wala shay'a yu'jizuhu teriyo kiyinza kubeera nti kimulemesa Allah subhanahu wa ta'ala teriyo kiyinza kubeera nti kimunafuya abantu abakwetolodde bayinza okuba nti bagamba ku kizimbe kwoli tojja kubeerako omwaka guno tojja kugumalako nga kwoli wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nagamba ogenda kubeerako ate babeera tebeegenderezza baleekanga nga n'ekizimbe Allah subhanahu wa ta'ala akyusizza ebintu nga kifuuse kikyo abawangalira mu kibuga bino mubirabye omuntu eyajja mu kibuga nga zze nakaveera akaddugavu mulimu essaati ye emyaka okubeera nti gyetoolodde kubeera nti eyajjanga kati oluusi ayiwamyera ku kkubo oluusi ayiwaawo emivumba gye Allah najjanga akyusa ebintu bino byonna tubifumiitirizeeko Allah subhanahu wa ta'ala twongere okubeera nga tumutegeera ku ebyo byatukolera ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byajja atuyisaamu ti omuntu eyaliko mu mbeera oba oli awo eteegombesa ekiseera kituuse Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga amukyusiriza mu mbeera kati nga y'omu ku beegombesa Allah subhanahu wa ta'ala omutonzi waffe n'akuwa obusobozi obugenda mu ssomero osome era essuubi lyonna likubeera mu kubeera nti liri mu kipapula ky'ofunyeeyo n'otambula ebifo byonna ng'essuubi likuli mu kipapula Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba olimba
ogwana kisinga ku ekyo ky'oyinamu essuubi oba ky'osuubirizaamu okuba nti riziki yo gyagenda oyitira. Teri nsonga yonna eyinza mulemesa nga ne mu example ze tuwadde ebyokulabirako nga tufumiitiriza ku buyinza bwe Allah subhanahu wa ta'ala, kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala gwabeera asazeewo okubeera nti aggulirawo okusaasira kwe. Fala mumuskalaha, teriyo mu bitonde kiyinza kubeera nti kiremesa. Allah ensonga yonna gy'abeera asazeewo kubeera nti egenda mu maaso, tewabaawo jjiji lyonna liyinza kubeera nti ligiremesa. Wala ilaha ghairuhu, mu bimu ku bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala ye yekka yekka ateekeddwa okubeera nti asinzibwa. Wala ilaha ghairuhu, teri agwanidde kubeera nti asinzibwa okujjako ye Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanu arrahim. Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wammwe ali omu, teri agwanidde kubeera nti asinzibwa okujjako ye. Huwa arrahman arrahim, Allah subhanahu wa ta'ala the most gracious, most merciful. Allah subhanahu wa ta'ala omusaasizi ow'ekisa ekingi. Allah subhanahu wa ta'ala wakisa mu mbeera nti ebitondo bye byonna ku dduniya kuno abitaddeko okusaasira kwe, abamusinza n'abatamusinza, abateeka mu nkola amateeka ge n'abamujeemera. Okusaasira kwe kubuna ku buli kitonde kye kyonna. Naye yo Allah subhanahu wa ta'ala agenda okubeera nti asaasira abo bokka bokka abamukkiriza ne bateeka mu nkola amateeka ge. Ku lunaku olw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala bokka bokka bagenda okussaako okusaasira kwe. Naye wano ku dduniya Allah subhanahu wa ta'ala okusaasira kwe kubuna eri buli kitonde kye kyonna. La ilaha illa huwa, teri agwanidde kubeera nti asinzibwa okujjako ye Allah subhanahu wa ta'ala. Tufumiitirize tutunulire kubakkiriza abaatukulembera, abaatusooka abalongoofu. Allah subhanahu wa ta'ala akoowoola abantu n'agamba, ya ayuha nnaasu, abange mu abantu, ibdu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, abange mu abantu musinze omulezi wammwe, omutonzi wammwe yabatonda mmwe n'abo abaabakulembera ababasookawo. Amakulu twongera fumitiriza ne tulaba siffe abasoose okubeera ku dduniya gye tuliko olwaleero. Wabaddewo abantu nga tetunaba kubeera nti Allah atuleeta ku nsi, Allah tugambe tumusinze. Naye tutunulira abaatukulembera abalongoofu, tunulire nabiyullahi Yusufu alayhi salam ng'ali mu kkomera Allah subhanahu wa ta'ala gye yamusinkanyiza abasajja babiri. Abasajja abo bamusaba okubeera nti abavvuunulira ebirooto bye baali baloose. Yusufu alayhi salam yabagamba, ana alimun bita'awili ru'ya, mmanyi okubeera nti nzivuunula ebirooto ebyo. Dhalikuma lima allamani rabbi, ekyo nno okumanya kwe nnina ku nsonga yonna manyiiko ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyampaddeko okumanya. Yusufu alayhi salam yabuuza abantu abo yali nabo mu kkomera, abasajja ababiri, n'abagamba nti hal ta'rifani limadha allamani rabbi, mumanyi lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yampa okumanya? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala okumanya kwe takuwa buli muntu yenna. Allah subhanahu wa ta'ala okumanya kwe akuwa abantu abalungi mu baddu be. Okumanya okwo kwe bafunye Allah ayisizeeko rahma yeetuuke ku bitonde bye. Yusufu alayhi salam abuuza hal ta'rifani limadha allamani rabbi, abuuza abasajja bano ababiri, mumanyi lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ampadde okumanya kuno kwe nnina? Kyava bagamba lianni taraktu tariqa ahli shirk, kubanga nate ekkubo lyabo bonna abagattako Allah subhanahu wa ta'ala, abasinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. wattaba'at millata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba, nenkwata ekkubo lya kitange Ibrahimu alayhi salam
na Yaqub na Ishaq. Yusuf alayhi salam ali mukubeera nti abuulirira abasibe bano ababiri baali nabo nga tanaba kubeera nti atuukiriza okusaba kwabwe kwe baali bamusabye okuba nti abavvuunulira bye balabye mu tulo nga beebase. Abajjukiza nti bannange musinze Allah subhanahu wa ta'ala omu. Oyo agwanira okubeera nti asinzibwa. Agamba nakwata ekkubo lya kitange Ibrahimu alayhi salam na Ishaq na Yaqub. Agamba ma kana lana an nushrika billahi min shay'in. Tetwagattanga ku Allah subhanahu wa ta'ala kintu kyonna kyonna banga lyonna mu kusinzibwa kwe. Amakulu bayawula Allah subhanahu wa ta'ala bamukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala ye yabatonda yafuga embeera zaabwe zonna. Tebasabanga kyala kyonna kitali Allah subhanahu wa ta'ala. Omulayi waffe omulungi wa Salam TV mu mbeera zo zonna wakati mu Allah subhanahu wa ta'ala byakuyisizaamu, ani gw'osaba, ani gw'owanjagira ng'omutima gwo gumenyese. Mirundi mingi Allah subhanahu wa ta'ala atugezesa. Allah atugezesa mu mbeera ez'enjawulo, mu mbeera ez'okufiirwako abantu baffe. Eyo Allah bagezesanga buli kimu yamuwa. Allah ng'omuntu yamuwa emmaali n'amuggulira buli kimu, buli mulyango gwa ssente, Allah n'amumma omubeezi nga kyekigezo Allah kyamuwadde. Allah n'amumma ezzadde naye ng'emiryango gya ssente gyonna miggule. Allah buli omu ajja amuwa ebigezo eby'enjawulo, naye wakati mu mbeera ey'okusoomozebwa ng'ekujjidde, ani gw'okaabira? Kubanga ebiseera ebisinga abantu bonna be tutambuliramu batulekawo ng'embeera tutabuseeko, batulekawo abantu batuvaamu, kubanga necha yaffe ng'abantu we tukula ne tuva mu mikono gy'abakadde baffe tunoonya survival. Buli omu anoonya kubeera nti asembeza omuntu gw'afunamu. Omuntu gw'otafunamu oba atakufunamu, atuuka akaseera n'atandika okubeera nti contact ze azisalako. Phone book, enamba z'essimu omuntu z'ayina atandika okubeera nti azijjamu n'azikendeeza. Oyo babeera nga tebamugasa abantu abo, nga naawe w'olina abantu bojje mu bulamu bwo olw'okuba tebalina migaso gye bakwongerako. Wakati mu mbeera ng'abantu bakutadde, ani gw'olaajanira? Yusufu alayhi salam agambye nti bbanga lyonna tebagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala mu kusinzibwa kwe. Bamanya omutonzi waabwe Allah subhanahu wa ta'ala ye yabatonda, yafuga buli kimu kyonna ekibeetoolodde. Tubeere mu buufu obw'abalongoofu abatukulembera abakkiriza nga Allah subhanahu wa ta'ala watukakasa ti tawhid y'ensonga eyatumisa ababaka bonna. walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu allaha wajtanibu at-taghut. Allah subhanahu wa ta'ala agamba twatuma eri buli mulembe rasulan, omubaka akubiriza abantu okubeera nti basinza Allah subhanahu wa ta'ala, beewale buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ku mulembe gwa Yusufu alayhi salam ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tannaba kubeera nti ajja. Yusufu alayhi salam ali mukubeera nti ajjukiza abantu okubeera ne tawhid, batongose Allah subhanahu wa ta'ala ku mbeera zaabwe zonna, bamwesigamire ku survive mu kubeera nti banaabeerawo banaafuna ekyokulya, okubeera nti Allah jabbataasa ebizibu. Yusufu alayhi salam agamba wa hadha tawhid laysa lana faqat. Tawhid ono okubeera nti twawula Allah subhanahu wa ta'ala ne tumutongoleza okusinzibwa kwe, laysa lana faqat, si kwaffe ffekka, bal huwa linnas jamia, wabula kw'abantu bonna 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 bonna. Allah subhanahu wa ta'ala tuddeyo ku hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala yatonda omwana Adamu
n'amusindika ku duniya naye nga amutaddeko ku bubumbwa bwa busiraamu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba yuladu almawludu ala alfitra, buli muntu yenna azalibwa ku bubumbwa bwa busiraamu wakumanya mutonzi we. Kuba n'omuntu yennyini ali mu kitundu nga eddiini tennatuukayo muye ayinamu sensi emugamba nti ebimwetoolodde byonna buli kimwetoolodde kiriko omutonzi afuga byonna akikontrolinga, era akugamba asinza byasinza byonna nga makubo agamutuusa ku mutonzi oyo gwakakasa nti gyaliye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kyobola batugamba wona ababuuza ani yatonda eggulu n'ensi, ani akontrolinga omwezi n'enjuba nebibeera nga bitambulira mu kungereka gyabyagalako, la yaqulunna Allah, bajja kubeera nti abantu abakuddamu bakugambe Allah subhanahu wa ta'ala eyakola ebintu ebyo. Naye akati abaga kava mu kubeera nti basinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala. Yusuf alayhi salamu agamba abasajja abali mu kkomera bano ti wahadha tawhid, tawhid ono gwolaba monotheism, okubeera nti twawula Allah subhanahu wa ta'ala laysa lana faqat, si waffe nga ffeffekka, bal huwa linnas jamia, wabula tawhid ono w'abantu bonna. Dhalika min fadli llahi alayna, eno nkizo Allah subhanahu wa ta'ala ajiwa gwayagadde kino kyengera Allah subhanahu wa ta'ala akituwadde ffe alayna wa ala nnas n'eri abantu bonna, walakinna akthara nnas la yashkurun. Yusuf alayhi salamu agamba abasajja babiri baali nabo ti naye bangi mu bantu tebeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kutandikira mu kubeera nti omutegeera kwebyo byakukolera. Tutunulire omutonzi waffe wajja atujje, bimeka Allah subhanahu wa ta'ala byatuyisizaamu, bameka abalwanyi okubeera nti tojja kufuna musajja oyo Allah gwe yakuwa, omukyalo oyo Allah gwe yakuwa, omubeezi gw'olina olwaleero ne Allah nga yamukuteekerateekera. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti omuddu wange kino kye namuteekerateekera, walau kariha alkarihun, abatamwa ke batamwe, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala kyakuteekedde olina okukifuna. Omuddu ali ku mulimu waakolera, akola waaka mukadde akatuufu, akola kyateekeddwa okubeera nti akola, naye aliraanye omuntu kalibugayaavu, oyo atayagala kubeera nti afaayo ku mirimu gye gyakola gibeere nga gye gisaanidde, eginaasiimibwa, oyo yenna ateekeddwa okubeera nti amusiima. Biseera bingi omuntu oyo atafaayo kalibugayaavu weesanga nga afuuse wansaalwa eri ono omunyiikivu mu kukola emirimu gye, ng'era mukama we essaawa yonna amusiima ku lw'okukola obulungi. Omuntu atuuka mu budde ku mulimu, ebyo byonna byakulabirako. Allah subhanahu wa ta'ala byajja atuyisaamu ng'abantu n'atuteekako security ye, ky'omuntu akyawa munne ng'ensonga gyamukyayirako ntuufu mu mbeera nti ono gwe bakyawa akola ekituufu kyateekeddwa okubeera nti akola, naye amukyawa alina kubeera nti yeekyekinga. Bwaba basiimye oli olw'okukeera, naawe keera otuuke ku mulimu mu budde. Ne Allah omuntu ono akola ebintu mu ngeri ennambulukufu, Allah n'amutako security ye wakati mu mbeera nga bamwetoolodde, oba oliawo ebintu bye bamwagaliza si bye biri awo ebirungi. Tawhidi ono w'abantu bonna. Ne Yusufu alayhi salamu agamba abasibe bana babiri baali nabo, bangi mu bantu tebeebaza Allah subhanahu wa ta'ala, wamu n'okuba nti tawhidi ono Allah yamutuwa nga kyengera gye tuli. Tutegeere omutonzi waffe gwe tuba tuwanjagira ensonga zaffe zonna ezituluma, olwo Allah subhanahu wa ta'ala atusseeko okusaasira kwe. Yusufu alayhi salamu wasa'alahuma, ababuuza abasajja bano
abagamba taquluna rabbul barri wa rabbul bahr wa rabbul matar wa rabbul rizq, mugamba katonda w'ennyanja, katonda w'olukalu, katonda w'enkuba, katonda abagabirira, katonda kayizzi. Ne mujjanga mwawulayawula, enkuba mugisaba mulala. Bwe mubeera ku mazzi, mulina gwe musuubira nti yafuga amazzi ago, ekyeya we kisukka, musuubira nti oyo naye mulala gwe mulina okubeera nti musaba. Agamba wa nahnu naqul Allahu rabbul alamin, naye ate ffe abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tugamba Allahu rabbul alamin, oyo Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'ebitonde byonna. Yusufu alayhi salam abuuza abasibe bano ababiri, arbabun mutafarriquna khayrun am illahu alwahidu alqahhar, bakatonda abangi abekutuddemu, katonda w'ennyanja, katonda w'olukalu, katonda w'enkuba, gwe musaba riziki mulala, khayrun, bakatonda abangi abekutuddemu be basinga obulungi okusinga Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Allah oyo omulezi w'ebitonde byonna, afuga buli kimu. Kyava babuuza Yusufu alayhi salam, aina rabbul barri wa rabbul bahr wa rabbul rizq wa rabbul matar, kati katonda w'enkuba aliwa, katonda w'ennyanja aliwa, katonda wammwe gwe mugamba abagabirira mu mundage aliwa, katonda wammwe gwe mugamba ow'olukalu yaliwa. Affe bino byonna byonna tutunulira abatukulembera abalongoofu, naffe tufumiitirize kwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatukolera. Allah subhanahu wa ta'ala tumutongoze, tumukakase kwebyo byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala byakola byetutambuliramu olwaleero. Kowe n'omulabi waffe omulungi wa Salam TV, ofumiitirize ku bintu by'oyitamu mu lunaku, by'olaba bigenda mu maaso mu nsi ez'enjawulo, ne wootali ne wootulako emitala w'amayanja. Allah subhanahu wa ta'ala yalina kontrol enzijuvu ku bitonde bye byonna. Otunulira disasters ebigenda mu maaso, changes Allah subhanahu wa ta'ala zaleese n'ebirala, tebikulaga bukulu bwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo yakutonda, oyo Allah subhanahu wa ta'ala eyakumanya Allah subhanahu wa ta'ala nga tonnaba kubeera nti ojja ku duniya kuno. Agambye musinze oyo Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, oyo Allah yabatonda mmwe abaliwo olwaleero n'abo ababakulembera. Yusufu alayhi salam ababuuza mundage bakatonda bamwe be musinza baliwa, mundage biriwa bye batonda min al-ardi, mu nsi muno. Abagamba abasajja bano ababiri, unzuru ila al-ardi wa ila as-samai, mutunulire ensi eno, otunulire eggulu, wa ila al-insan, mutunulire n'abantu. Omuntu oyo Allah butya bwe yamutonda, fa'aruni madha khalaqa alladhina min dunihi, awo mumbuulire mundage ebyo byonna bye mugamba nti abo bakatonda bamwe be babitonda, mundage biriwa bakatonda bamwe be batonda, abatali Allah subhanahu wa ta'ala biriwa bye batonda. Wa kaifa rabbul barr wa rabbul bahr wa rabbul rizq wa rabbul matar, kati babeera batya katonda w'olukalu, katonda w'ennyanja, katonda abagabirira owa riziki, mukasa, musoke, kayizzi n'abalala. Newogenda mu byafaayo by'Abagriiki n'ensi endala, eno enkola bazze nga bagirina, ng'amannya ge gaawukana, Poseidon n'ebirala.
naye ng'enkola y'abantu abaali batakkiriza Katonda okuviira ddala obereberye y'enkola yaabwe balina nga bakatonda bangi nga buli kimu bakiwa Katonda waakyo bo gwe basuubira nti gyali naye nga taliyo. Allah subhanahu wa ta'ala Allahu rabbul alamin Allahu wahidun la sharika lahu Allah aliyomu teriyo kimwenkana ebisigadde byonna bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Yusuf alayhi salam abagamba asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ebyo mugamba nti rabbul bar wa rabbul bahr wa rabbul rizq Katonda w'ennyanja Katonda w'enkuba Katonda w'olukalu mannya mmwe gwe mwatuuma mmwe ge mwatuuma ne bakadde bammwe wa aba'ukum. الحكم لله الملك لله الأرض لله والأمر لله. الحكم لله, the judgment is to Allah the Almighty. Okulamula kwonna kwonna okujjufu, obulamuzi bwonna bwonna obujjufu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah afuga ebitonde byonna, oyo Allah alaba ebitonde bye byonna. Obufuzi bwonna obujjufu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mulku lillah, obufuzi obujjufu bwonna bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ardu lillah, ensi eno n'ebigirimu byonna ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-amru lillah, and the authority is for Allah Almighty. Obuyinza bwonna obujjuvu obusembayo bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Gwe wenna omulabi omulungi wa Salaamu TV atugoberera, ofumiitiriza ku buyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abatukulembera abalongoofu. Katugendeko mu bulango bwa bakama baffe, tukomewo tweyongereyo wakati mu kufumiitiriza kwe bya Allah subhanahu wa ta'ala byatukolera. Assalamu alaikum. La ilaha illallah, Allahu akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah, Allah. Eno, yes, Salam TV. Don't miss out on being part of the ultimate game changer. Omumanyiwa Salam TV is expanding nationwide, bringing life-changing prizes to all Ugandans. Everyone can win, including cars, Haji and Umrah pilgrimages, land titles, hard cash, home furniture, TV sets, and many others. Partner with us in this noble cause and let's transform lives together. Don't miss out. Call or WhatsApp 0776 988 064 or 0702 988 064 for more information. Get ready to win from June 10th, 2025 to February 14th, 2026. A new era has arrived, and it starts with a simple download. Get the new and improved My DSTV app and get used to more control with streamlined payments, easy error clearing, live chat assistance, and more, all in one app. This is the My DSTV experience, reimagined and upgraded to a whole new level. Download the new My DSTV app from your app store. Better steady, be better. Tugenda ne tusanga nti abantu abatukubira nti owangudde ninga essimu gyakubira teri mu mannya ge. N'osanga ng'ate akukubira musajja naye bw'oyagala okukebera nti essimu eno liri mannya gaani nga liri mannya ga muntu mulala. Okusingira ddala ba victims ab'embeera eno amasimu agatera kubeera mu mannya g'abakyala. Ekyokubiri bw'ategeera nti essimu yagiwandiisa mu mannya agatali gage ng'atandika akuyiiya atya, akuyiiya mu ddoboozi, mu kukyusa amaloboozi,
oluusi n'ayogera atali munnayuganda muzungu olugetegete n'akubira kolokolo wangudde motoka wangudde gold simanyi omuzungu akoze ki ate sira kindi abasinga bakubikira n'okubikira naye ekibuuzo kiri nti gwe bakubidde essimu nti owangudde kiki kye weetabyemu nalwekyo nkubiriza n'okusaba gwali campaign eno beera steady beera better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So that's what we're doing. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up. A new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. AfroMobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, AfroMobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your AfroMobile today. AfroMobile, authentic African stories. When do I get to meet with my MP? Members of Parliament hold regular consultative meetings with their constituents to update them on the activities of the government and gather their concerns, including those being discussed in Parliament. Your MP must seek your opinion on issues that concern you and bring them to the attention of the government. Your Member of Parliament is your representative. Make your voice heard. This message is brought to you by the Parliament of the Republic of Uganda. Eno, yes, Salam TV.